أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمبليزا كجوكيزانغا ونجوكيزا وكبازانغا Eyakutonda eyantonda Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna bangi ekigambo ekyo tetukigaziya nnyo magezi gaffe nojja okyogera bwogezi nebaza Allah alhamdulillah nebikomaawo kyetaaga ogaziya okusookera ddala oteekeyo ebirowoozo byo ku biki Allah byakukolera byogenda okumwebaza. Bulijjo aneebaza yeetaaga kusooka kutegeera byagenda kwebaza kimuwe neebaza entuufu. Nkulamira neeramira okufaayo okufumiitiriza ku birungi Allah ow'ekitiibwa byatukolera ebiddiŋŋana atakowa Allah tabaraka wa ta'ala ataggwamu ateekaanya ateetamwa soka kwa byonna Allah obulamu akyabutuwadde. Bannanga obulamu bw'ekiramu kyonna okusalawo Allah si nsimbi muntu zaalina, si dokita we, si kulya bulungi, si keeranga kudduka, byonna ebitonde ebiramu ow'ekitiibwa Allah yasazeewo ku bulamu bwabyo. Era bw'aba yasazeewo bulamu obwo bunona, badokita ne bweyongereza ku boolina bonna Uganda ne bwe baggwayo, Allahu akbar, ne bwe bakulagira byakudduka lunaku lwonna osibe ng'odduka buddusi, bw'aba obulamu Allah asazeewo bunona butwala. Ampuliriza, gwe muli olaba ggwani ku nkuyanja y'abantu eri mu ttaka, ku nkuyanja y'abantu eziikwa buli lunaku, abakkiriza n'abatali, abagagga n'abaavu. Kiriziganya nange, byonna by'oyita ebirungi mu dduniya biba birungi ng'obulamu obulina. Ebyali eby'obugagga by'omugagga bw'aba yafa tebikyali bibye, obulamu Allah bwabutwala. Byonna ebibadde bikolera amakulu, ebibadde bikola omuwendo tebiddamu kuba bya muwendo gwonna. Nabo butyo nkulamira neeramira akaseera k'obulamu tokola ensobi. Olunaku Allah lwali kujjulula ne lukuva mu bwongo
nkwegayiridde nnyo olunaku lukuumire kumpi nnyo kubanga ne bwona olulengerera ewala yadde abamu tetuluyina mu bwongo bwaffe teruliimu yadde oba mweruli oba tolutaddeemu oba olutadde wala oba olutadde kumpi lusigala Allah we yaluteekateeka luliba lwakuna luliba lwa Mande ampuliriza bakubike bambike kaseera ketaaga okulowoozaako ennyo kiriziganya nange yateekateeka Allah entambula z'omuntu ku duniya zifaanana yemmotoka z'empaka zina we zisimbulirwa nga zakwetoloola emirundi n'eŋŋendo nga bwe zinnyonnyolwa abanaaziraba kati Allah ow'ekitiibwa yategeka obulamu bwo n'entambula yaabwo ng'olina entambula gy'ojja okutambuliramu mu duniya era toyinayo kigere kitunudde mabega byonna bitunudde mu maaso obulamu bw'omuntu bwonna Allah yabussa mu muwendo yakuleeta mu duniya ng'ategese omuwendo gw'ebyemisana by'olirya ejjuma z'olisaala emirundi gy'oliveeka emirundi gy'oliddayo buli kyokola ku byonna kibega kitola ku muwendo gwakutegekerwa oteeka nga ebirowooza mpuliriza weebuuze nti okwazina kuno oba kwekwokumeka ya rabbi oba nsigazzaawo okulala kwe tumwebaze nnyo ow'ekitiibwa Allah mbalamira okwetegeka akaseera k'okufa kakaawu ku yenna eyalaga ajjala okutegeka gy'alaga ab'eŋŋanda n'emikwano baba mu maziga omugenzi ateefaako yasinga okuba mu maziga tegakoma bagenda kukaaba nga balowooza ku by'obadde olina babigabanye batya nga bwe gy'ogenze tewateekayo yadde by'ogenda kugabana okusookera ddala bannange eddiini kya bbeeyi eddiini kya bbeeyi ofubanga nnyo n'osaaliranga mu budde omusajja gezaako nga bw'osobola osaale jjama bwe baaziinanga wummuza by'okola genda omale okusaala gyokereye eyinza okuba eswalayo esembayo ne bwetebe esembayo toyinaayo egifaanana bangi tuzikeereya Allahu akbar kiriziganya nange bangi okuva ku makya Qur'an tetunnagitunulamu obudde butubuze vako kuva ku makya ewiiki yonna eno tetunnafuna budde va ku byonna eyo omwezi guno gwonna tetunnafunayo kadde katunula mu Qur'ani bannange twejjemu bugayaavu akaseera k'okutwala Allah innahum yarawnahu ba'ida bangi tukalaba kali wala ne Allah gati wanaraahu qariba fe tukalaba kabatuukiridde kali kumpi mu suratul anbiya ng'etandika Allah gati iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun abantu akadde k'okubala emirimu gye bakoze mu ddiini kabasemberedde wa hum fi ghafla si bye baliko bali mu ggandaalo mu'ridun ebyokeetegekera bibali wala nnyo n'amagezi gaabwe kyusamu nkyusemu ampuliriza ekigendererwa Allah lwaki obulamu akyabukuwadde kutegeka gy'olaga ogenda mumwanjulira ki ogenda mumwanjulira ki bw'oyazayaza eswala zikumala bw'oyazayaza Qur'ani ekumala akuwaddeyo akadde Allah weekeberemu biki byogenda omumwanjulira kyakubiri mbyatukoledde Allah ow'ekitiibwa Allahu akbar abalamu bangi bali mulago bali mu malwaliro ampuliriza abantu balwadde omutuukako bw'oba tewamwetegereza n'omuyitako ng'ennyama yamuggwa dda ku magumba amaaso gaagwa muli takyategerekeka olw'obulumi bannanga atalina wakuluma obulamu bwa bbeeyi obwo gye bali basinda bakaaba bakema babanoonya ntunnunsi abagagga abakulembeze n'aba buli kika tolina kiringo okumirigwa okugjako nga kirina abalwadde baaki abatali 10 abatali 100 atalina wakuluma Allah mwebaze gwe sente onoonya za kyamisano onoonya za kapito onoonya za fees eri anoonyeza eddwaliro bali mu makomera abalala
bannange enteekateeka yonna ya Allah ku buli kitonde kyonna gwe banaggalira okusookera ddala si buzzi bwa misango ku Allah kuteekateeka. Bangi abatalina musango abasibe, bangi abazibe emisango abatambula. Tumwebaze nnyo Allah ow'ekitiibwa. Byonna bikola obulamu tewali kye tulinamu magezi gaffe. Bugagga bw'omugagga yenna si buyivu bwe. Bafumba okuba n'ezzadde tewaliwo maanyi gonna yadde amagezi. Allah kivula mu suratu Nahl Allah gati ya aya 5 Allah gati wama bikum min ni'matin famin Allah, buli kalungi ke mulina mu bulamu akabawadde Allah. Thumma idha masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, bangi mujjukira nti Allah abadde alina byabakoledde nga amaze bikwatamu. Abange tusooke tubitegeere nga tukyabirina. Kituwe neebaza, kituwe okumusima Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Mbulamu bwange omulundi ogusookedde ddala olw'omukago olwedde natuuka e Butabika. Bulijjo situukanga era simanyiyo mbadde mpulira buwulizi. Nali sikirabangako nze balalu basatu nga bali wamu. Nayingidde mbalalu nga balinga 50 nga bonna balalu. Allahu akbar. Buli muntu owa buli kika gyali era mulimu waadi. Abakyala balina eyaabwe ejjudde, abaami balina eyaabwe ejjudde, abaana balina awaabwe wajjudde. Waliwo abagatta ebibiri nga mulalu ate mulema, nabo balina awaabwe wajjudde. Abamagye nabo balina waabwe, abasirikale abalalu. Ekizimbe kya kalina nalabyemu kimu, kizimbe kya private ward, private wing, kyekyabagagga era nakyo kijjudde emyaliro giri ebiri, abagagga abalalu. Allahu akbar. Gwani eddalu entandikwa yaalyo muntu kwogerera mu banne ne batabitegeera. Abatabitegedde omu yatunuulira mulanga nti ali ku kyono, kekakutana n'obiddamu ogwokubiri nga batumya omugwa. Gwani emyaka gy'oyinaana nga byonna by'ozooyogera obulamu bwo bwonna bikwatagana. Kigambo ddala naye mutawaana nga Allah gwaba agugeredde, gwaba agutegekedde abagudde ku kizibu kyagenda okuva mu dduniya nga tekiwutereranga. Okusooka ne bw'oba waliyo omwezi gumu oba ebiri, fena abaakutwala abaakimanyaako oba otutumye kulowoozanga nnyo ku buli by'oyogera. Buli ky'oyogera muntu aga nti kweziri okanabaga nti bannaye natereera tekikuva mu kamwa paka Allah lwakujjulula. Kyakubiri ekizibu kiba kuggwe ng'omuntu ne kigenda ne ku baana bo. Bwe mba mbadde mugenda okuwasa e Butambala ne baga nti bwe mutuuka kasozi bwe kati mubuuze ababooda abali awo, mubuuze wa Haji Budala. Ne mutuuka ne mubabuuza nti sebubu ewa Haji Budala tukwata sayidi ki? Ne bababuuza nti yagwa ku ddalu. Mbaga nti akatumala okwetegereza ne mukubayo essimu. Owaaye bwe tubuuzizza waliwe mwatugambye tubuulize, batugambye nti Budala yagwa ku ddalu. Weewe naga nti obwagazi bw'omukolo musigaza bwe bumu. Era bw'aba Allah takunywezezza oyo mukyala afuna obuzibu bwe muba mugumikiriza ye ne mumugjayo. Abawa kwegendereza nnyo nga n'abakitegeddeko bafundikira bakunenya. Jamadu olimba lwaki temwetegereza atuwakankulira biki bino? Teyali mwana, yali kitaawe. Allah tumwebaze nnyo ebbanga lyonna. Buli lw'oyagalanga ennyo omwana wo webaze Allah mukuwadde wakati mukulowooza kwatalina mwana. Buli lw'oyagalanga nnyo ensimbi zo webaze Allah zikuwadde wakati mukulowooza kwatazirina. Abantu banoonya siringi 10 ali ekyemisana, abantu basula bweru. Allahu akbar. Abantu balina essaati emu n'empale eki. Buli lw'opakinga ng'emmoloka mpuliriza eriyo atambuza ebigere nga n'ezirinnya takisi tazirina. Ng'era naawe bwe kyaliko ekiseera tuzeeyo akatambi bwe tuba bakwebaza Allah, zaayo akatambi ku Allah gy'akujje. Omwaka gw'ekinana gwakusanga oli mu mbeera ki? Abaaliwo bwe nzijukira essomero mwe twawangalira nga gaali gakusiiganga busa, twatumwanga njeyo wayambala. Allahu akbar. Wanabanga n'otukula bulungi nnyo n'olinnya mu ttaka. Ebizigo by'ekiseera ffe we twakulira yalinga sabbuuni. Amala nga okunaba bulungi ne weesiga sabbuuni
akakulula byalinga bifene gyatujje Allah olwaleero okutuuka mu mayumba ng'osula wuwo moroka gy'otambuliramu yiyo bakuyita haji buli akulabya afukamira. Lwaki Allah tetumwebaza? Bwe tuteebaze Allah mu duniya ni gw'ogenda okwebaza. Ani akukolera ebyenkana Allah byakolera ow'ekitiibwa? Abange Allah tumwebaze. Yasazeewo emirimu ani anaakola na ssente anaamuwa mmeka? Omulimu gw'okola si buyivu, si mukwano gwo yagukutwalako. Mukwano gwo yentegeera ekubira ggwe nti jangu waliwo omulimu Allah yagimuwa. Tabaraka wa taala tumwebaze nnyo obulamu bwaffe bwonna Allah ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu. Ntera kukubira na kya busiraamu ampuliriza. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu. Bokka abaali abasiraamu mu duniya be bagenda okuwona omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Bokka abaali abasiraamu nga tewaliwo mukisa mulala. Bokka abaali abasiraamu be bagenda okuwona omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Bonna abataali mbitiibwa bye baalina, mbugagga bwe baalimu, mu buntu bulamu bwabwe, mu mpisa ennungi ze baalina, bamuliro. Bulijjo amakampani oba g'amasimu ga byakunywa gayinayo akaseera akaddiza ku bakasitoma. Bukedde juzi babadde mutugende Dubai, amawulire abantu nga bagagula buteddiza abeera omu ku be banaalondayo okgenda Dubai. MTN ani tugula bye bataddemu ebirabo olugula weewuunye nga bagenda kukulangirira omu ku rediyo oba ku TV nti gwe owangudde t-shirt ne topi, nga t-shirt eyo emyezi 6 kisiimuula, naye owulira nga mu bantu bonna okkulondayo kikolera amakulu agatagambika, ensi yonna okumanya nti nze. Era bwe biba bibadde wammwe mu kibuga gy'okolera nga gy'owangulidde t-shirt ye MTN ne topi, n'abeeko bakubira nti muninde ku TV kugaliko enfuufu. Allahu akbar. Ng'owulira essanyu ku mutima kuba gwe gwe balonzeeyo teriyo lulonda. Wallahi lwenkana Allah kulondayo gwe mu bantu bonna batonze mu Uganda n'akuwa okuba omusiraamu. Bameka mubayivu abakusinga? Bameka mubagagga abakusinga? Bameka abamanya batakumanyi baleseyo Allah ow'ekitiibwa? Kiriba kyannaku okutegera ebbeeyi y'obusiraamu nga Allah amaze kujjulula. Faayo bulijjo omuntu bw'amanya ebbeeyi ya kikyalina kimuwa enkwata ey'enjawulo, kuba kitegedde nti kya muwendo kyalina. Mu duniya temuliimu kya muwendo kyenkana busiraamu. Lyekkubo limu erigatta omuntu n'eyamutonda liririmu. Bannange zonna si ddiini, zonna si ddiini. Teriyo mwana alina bamaama bananga bonna bamuzaala. Teri poloti erina byapa 3 nga byonna bituufu, kiba kimu. Teri kidduka kirina kaadi nnyanga zonna ntuufu ebeemu, ne bwe ziba 13 entuufu ebaako emu. Gwe lwaki osula nti zonna ddiini? Oyagala tuga nti bwe bakuleetera ebyapa ku poloti emu gwetuga nti byonna byapa? Bannange zonna si ddiini. Kiriziganya nange kakibe kyapa bisobola okujja ebyokunnassa ne baleeta n'ebye. Naye kakensa mu kwetegereza ebyapa ebyo ateekwa tujjirako kimu, ne bwe kiba kiyuliseemu kino kyatuga nti kino kituufu. Ampuliriza, ku byonna ebitegeeza obusiraamu osaana kusitukiramu. Okyayinawo omukisa mpuliriza oguyingira ejjana, oguwona omuliro. Okusookera ddala nge weetaaga ggogola nzikirizayo. Ekigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oteekwa kiteekako ebirowoozo. Ekigambo ekyo kive mu Luwarabu okitegeere mu Luganda kitegeeza ki? Ebikikwatako byonna bibune buli kanyomero ka bulamu bwo, ng'emirimu gyo la ilaha illallah, obufumbo bweka la ilaha illallah, nga wafiiriddwa la ilaha illallah, embaga la ilaha illallah. Ani gwogenda okuwasa la ilaha illallah? Ani gwogenda okuwa muwalawo la ilaha illallah? Nga n'entambula zaffe zonna la ilaha illallah. Aboolwaleero ekigambo ekyo tetwakinnyonnyoka, tukimanyi mu Luwarabu. Bameka boyinza okubuuza amakulu g'ekigambo ekyo ddala ne bagwakwanukula nga ge matuufu? Wazaimina ala annahum muslimin, yadde basigala bo bebalanga abasiraamu. So nga ekigambo la ilaha illallah gwe mulyango gumu omuyitwa yenna anayingira mu busiraamu bwe yeetegereza byonna ebikikwatako nakkaanya nabyo y'abasiraamu se.
obusiraamu we buyingirirwa muntu kuteekayo ebirowoozo bye ku kigambo la ilaha illallah ne yeetegereza byonna ebikikwatako ne yeeyazaayazaamu byonna n'abiba yaba asiramuse. Kivula mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam emyaka gyali 13 nga nnyonnyola ekigambo kimu la ilaha illallah. Weewuunya ekigambo ekyo kya Luwarabu nga naye yali Muwarabu, n'akaseera ku bye yali annyonnyola baali Bawarabu. Emyaka 13 mingi kyali kitegeeza nti kyetaaga kinnyonnyolwe, kinnyikire, kitule ku ntobo y'omutima gw'omuntu. Mu nkizo ku mpagi ez'obusiraamu 5 la ilaha illallah mu nkizo zeeyina mpagi ya mutima. Mutima gwonna bwe gunyikiramu empagi eyo gusiramuka. Allahu akbar. Okusookera ddala okusiramuka kwagwo Allah kwayogerako mu suratu Shams, kad aflaha man zakkaha, yeesiimye nnyo anaatakabanira omutima gwo ogutukuza guwa mpagi yaagwo. Wakad khaba man dassaaha, byonna bimumenyera bwereere omutima anaagudibaga anaagulagajjalira. Ogulagajjalira gumma mpagi yaagwo. Ekigambo la ilaha illallah laha maana, kiina amakulu kama anna laha arkan, nga bwe kiina empagi kama anna laha shurut, nga bwe kiina obukwakkulizo. Buli muntu yenna ayaayaana okuba omusiraamu byateekwa okutegeera. Walaha nawaqid, ngera bwe kiina ebikyonoona. Ku byonna bye nzija nkolako kikiweekakasa. Mpagi zaakyo z'omanyi wazeeyazaamu ng'ozirina. Bukwakkulizo bwakyo 8 bw'olina. Oba gwe lisa jjo gye waliteeka ku bikyonoona, gwe obusiraamu mu kubuyingira wabuyitirawa. Zuukuka mpuliriza, wallahi edduniya otutuulira, edduniya okutumenya, edduniya otukooya. Ekirwadde kivudde ku nzikiriza yaffe. Mu mutima tetwakkiriza Allah, twamukkiriza ku mimwa naye nga munda birala. Kyovula abangi olwaleero mu makanzu okunoonya kwaffe okuteka baana kwaffe edduniya. Kuteka baana kwaffe edduniya olwaleero eddiini tekyagatta bantu begattira mu kuwagira mipiira. Allahu akbar. Twegattidde mu bika. Teyandibadde ensobi olwolyawo, naye eddiini eno yeyandisoose otugatta tulyoke tulabeyo n'ebirala. Bantu twegattidde mu byabufuzi. Olyawulirira dda ng'ekibiina ky'okukikoonako oba omukosa. Olukosa lw'okola ku busiraamu n'atakosebwa. Lwaki? Ekirwadde kiri ku kigambo la ilaha illallah. Mpagi ya mutima, omutima tegusiramukanga. Kyovula beswala zitutawaanya. Emyaka 13 nabbi gye yamala sallallahu alaihi wasallama ng'ekigambo la ilaha illallah kyataganjula, tewaaliwo mulimu gwonna gwe baakola, tewaaliwo kusaala. Egyo emyaka 13 temwalimu swala, temwalimu ramadaan, temwalimu hijja. Baali kaweefube yali amutadde ku bantu basiramuke balyoke bakole ebikolwa abasiraamu. Era bwe basiramuka alhamdulillah bagenda otandika okukola ebikolwa abasiraamu nga tebalina mutawaana gonna, ng'okusaala kuba kusaala. Musajja ayimirira musola ng'aba asaala. Siraamu bakasale mu lutalo, bakagezaako banne ng'olutalo luwedde bakamuggyemu, nga buli lwe bakasika kajja n'ennyama. Bwe yasirikirira baga nti mukaleke, inshallah mujja kajjamu nga nsaala. Era bamusoberera asaala ne bakajjamu. Omaru yattibwa mu swala yali ya subuhi. Abulu al-Majusi yamusoberera swala etandise ng'abamanyi nti omusiraamu bw'aba asaala. Yamufumita ebyenda byafukumuka. Allahu akbar. Umaru muzira bwe n'amaanyi ge teyatawaana na musajja amufumise, yagenda era yafuluma nga muzikiti temulimu alwanaganye, tewali alwanaganye naye n'omu, kuba baali basaala. Umaru n'ayola ebyenda bye. Allahu akbar. Nasika Abdurrahman bin Auf mulayini ajja asaza abasiraamu ng'ekyesola kyabbeeyo okusinga obulamu bwe. Bino banaabiraba oluvannyuma. Abdurrahman amala okudda mu maaso, Umaru n'agweri. Allahu akbar. Nga gwasika ono akutte ebyenda, asika Abdurrahman bin Auf. Nga Abdurrahman atunudde ku byenda bya musiraamu, ng'era naye okutegerako okumuga nti esola yeesinga ebbeeyi tunaakulaba. Nga Allahu akbar. Lwaki? Emitima gyasiramuka. Baali basiraamu ne kibazaalira emirimu. Fe olwaleero eswala ezaffe za mitawaana naawe ogimanyi. Omala kugati Allahu akbar, birowoozo ne bigenda ewa bbaasa nga nti naye alimba, toyinza ggoba mwana wakati mu ttaamu. Nja bakyusa kuli naye kusatuka eggwako mbakyusa. N'okutama ku mavivi n'ogendako ewa mukyalo nga nti abakazi nabo tebasaala. Oddo kyesa 6 ez'ekiro omusajja oba mukolere kimama Zahara. Ni lwaki siwasa?
esswala yonna n'ogimalako ng'otabaala butabaazi bwokunako ku mulimu bw'obanjako amaadi tereeza omuntu emyezi ebiri bana abantu nabo bayimba tahiyatu nekusanga mutulo Allahu akbar bali la ilaha illa Allah bwe yanyikira yazaala emirimu egisigadde ng'ekigambo kuwaayo kiba kimu bamekolwa leero mubagagga nga hijja oli wakwegayirira bwegayiriza sente weeziri ng'olabanga bw'ojjamu ezigenda mu hijja agenda okuggwamu olwaleero bameka abaazirana nga talina kyakulya gwe ng'olabanga ebitatukwatako bangi mubagagga olwaleero balaba obugagga bwabwe maanyi gaabwe senvudde walagumula bantu byeze sina mulimu gwe sikoze abanga niyaga nti obugagga bw'omugagga kukola nnyo pota nefundi ani asasula munne era ku babiri ani asinga okukola ennyo ampuliriza banna la ilaha illa Allah enyikidde bakakasiriza ddala nti programu ya duniya eno yonna Allah yagiina nekibaleetera okusiramuka nga kalimatul islaami ekiyitibwa obusiraamu istislaamun lillah byonna bitegeeza obulamu bwo gwe kennyini n'obulamu bwa buli kitonde birekera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ne bitakumenya mu mutwe tunaalya kyenkya nga gwe tomanyi wiiki ejja binaafaana lwali tomanyi 2021 ani akulembera Uganda affe tetumanyi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بنا لا اله الا الله ينيكira baka kasante anakulembera Uganda emyaka 20 ya mumanyi fetewali ngumi yonna mbusira wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah tobanga ko toyisamuka mwanti enchanja kola bwencho okujjako nga programu eyo gikwasaganyiza na wakitiba Allah bwana bakkiriza Allah enchansubira bino wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin tetulina programu yonna tewali kitonde kina programu yonna girina alyogu Allah tabaraka wa taala olwaleero bw'oyogera ku byobufuzi banna movement fe abaaginyikira tulabira ddala nga omukulembeze talina gy'alaga weerabidde nti Allah alina gye yamujja nga naffe abaatawagira naffe tuga nti ateekwagenda gw'ogenda kusigala ampuliriza eddiini gwennyikidde ku mutima taba na kizibu kya duniya kyonna mutima gwo onoofaayo ennyo ne gunnyikiramu byonna ebikwata ku la ilaha illa Allah agenda guwummuza wallahi gugenda kuwangala mugagga omutima emitima gy'abagagga mingi minaku lwaki tegyafuna mpagi egigaggawaza hadithi gyemmaliza naye okutuba yange esooka nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti laisa alghina ekitibwa obugagga si bwe bugagga an kathirati lmataa okuyinjiwaza ebyobugagga mataka mafaamu bizimbe innama alghina ekitibwa obugagga ghina nafs muntu kuba mugagga mu mutima bugagga bw'omutima la ilaha illa Allah kunnyikirayo hence Allah mulekera byonna ebitegeeza ebyenfuna maliza ebigambo byange nkukuutira wakati mu kujjukiza wallahi Allah mugagga tewategeera mutegeere Allahu akbar Allah mugagga tabaraka wa taala wandibadde ofuba nnyo n'okwatagana n'omugagga n'ova ku banaku ya ayuha nnaasu antumul fuqara Allahu akbar Allah aya ziri mu Qur'an abange bantu mmwe muli banaku nnyo muli baavu ddala ku Allah ow'ekitiibwa wallahu huwa alghaniyu alhamid omugagga ali ogu Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala Allah mugagga lwaki akuyita ku dhuhuri n'okerewa ng'abagagga eno ku duniya bawa ebitiibwa bw'aba ayiseewo buyisa akutolera salaamu ne weewumba ku aleikum salaamu wa rahmatullah n'omwanjulira ne banna booli nabo omutegedde oyo esaalongo Drake Rubega ani amugambye nti yalesa agambye nti bagambe abagagga ku duniya tubagondedde omugagga asinga bonna agaggawaza abagagga byayagala si bye tuliko kyova olaba yenna kwetuluma bwe tunaawuliriza omugagga Allah ne tuteeka amateeka ge mu nkola wakati mutatunulira gundi agatadde atya mu nkola wallahi Allah ajja gaggawaza omutima gwo ogenda kuwangala mu duniya nga tolina nnaku yonna ekuluma mugagga Allah yakakusaasanyirizako seremmeka bukyanga akuleeta mu nsi kyakubiri gwolowooza olunaku Allah asaasanya mmeka yakuwadde ze waleseeka nange yampadde afulumizza mmeka bwe kiba kya misana kyokka abantu kyetulira ku mulimu Allah atusaasanyirizaako mmeka taggwamu Allah
walagajjala nnyo mpuliriza bino biri mu la ilaha illallah. Buli lwennyikira gwennyikidde tamanyiyo mugagga yenkana Allah, tamanyiyo w'amaanyi yenkana Allah, tamanyiyo mufuzi waggulu wa Allah, tamanyiyo ayina buyinza yenna atali Allah. Bye bitubulamu ku mutima. Muntu yandiwangadde mu duniya nga mumativu musiimu ng'ebbanga lye lyonna mu bulamu bw'atunuulira nnyo Allah byamukolera okusinga byatannaba. Wallahi kiriziganya nange duniya ekutawanyiza bwereere, enteekateeka yonna Allah yagiina. Mu mpagi z'obukkiriza omukaaga esembayo eri wansi wa tu'mina bilqadari, n'okkiriza nti byonna biriko ategeka. Sinze khairihi, embeera yonna ennungi agiteekateeka Allah, wa sharrihi, embeera yonna enyiga agiteekateeka Allah tabaraka wataala, nga ku mbeera ezo zombi aba n'ensonga lwaki ateeseteese eyo, ayina ensonga zonna ku mbeera yonna. Obanga mugumiikiriza nnyo ku byonna ebitegeeza eddiini, teri mugagga asinga Eyakutonda tabaraka wataala. Barakallahu li wa lakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa لسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. Ngatumaliza ebigambo byaffe mpuliriza nkulamira kwenywerezanga ku ddiini mu mbeera zonna. Bw'obanga ofiiriddwa kkiriza nti omukyala eyamukuwa Allah, Isiraamu takuba biwoobe, maziga agakaaba nga gajja takuba biwoobe, nga tetuzijjaamu tetwesiba byayi. Allahu akbar. Tubegendereza mpuliriza ebyo byonoona eddiini y'omusiraamu bimujja mu busiraamu, kusiba byayi ebyo tugayita mafubu. Isiraamu tabisiba. Kyakubiri, tetukuma kyoto wakati wa lujja kuba semaka yafudde, tetubikuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ffe kennyini abakyasigadde tuliwo nga ku programu ya Allah, wa inna ilaihi rajiun. N'essaawa yonna naffe kennyini bakyalese lye tukutte, tetuyinaawo mbeera yonna ekungubagirira bweru wa busiraamu obanga mwegendereza. Aya 2 malirize. Bw'onerwanako mu ddiini Allah agenda kukugaggawaza ku mutima, ekigenda okukugasa n'ebyobugagga bino ebisigadde. Bwe twerwanyeko olwaleero ku kugaggawala n'ebyobugagga bino ebirala eby'edduniya, emitima gisigadde myavu. Faayo nnyo ogaggawale ku mutima, lw'onoogasibwa n'akatono konna lakaanabaggabiridde wano ku dduniya, ogenda kuwangala ng'oli mutebenkevu atagambika, so nga ne Allah agenda kukkiriza emirimu gyo tusobole okuyingira ejjana. Wallahi akaseera olina katono ddala ku dduniya. Eno esobola okuba ejjumaayo esembayo bwe batosigaza 3. Ozannyi buzannyi. Faayo nnyo ku byonna ebitegeeza eddiini. Esswala eza sunna jjumbira. Qur'ani wabeerewo enteekateeka etambula ku kugisomaakwo. Gwe muli lwaki watebenkera essula ziri 114, watebenkera oyina 2, emyaka 46. Bannange mu busiraamu tetwatondwa nga mulimu abateekwa okuba baseeka, nga balala bo batondwa bateekwa okuba bagoberezi. Mu busiraamu ffenna omulamwa gwali ogwo Allah gwamututonza, tuvunaanwa kyenkanyi mu byonna ebitegeeza eddiini. Qur'ani oyimiridde otya haja mpuliriza, mu dduniya ogezezzaako oli bulungi, n'abaana obaweeredde nga n'abamu twaddayo tusome eddiini yaddi. Ng'ejjuma ekyafa nga wooli twefunzefunzeemu ayina ekyengera Allah kyaleese tabaraka wa taala. Allahumma sayyiba nafi'a. Nga tumaliriza ebigambo byaffe mpuliriza, nnyonyoogera eddiini yo, situkiramu ku yo, naye wabeewo puroguramu yayo etambula. Qur'ani yo at least buli lwasande ng'olina omwalimu awaka akuyisaayisaamu, at least nga buli wiiki waliwo aya eyeyongera ku Qur'ani gy'olina mu mutwe. Yenna aliyingira ejjana, Allah agenda muwa omwaliro kwaliyingira okusinziira ku Qur'ani gye yalina mu mutwe. Bwaba Allah gikuweredde wano mwaliro kikwolaga weyazeyaze neyazaze ampuliriza. Suratul Asri gye maliriza nayo Allah wekitwaga nti wal asri, ndayira buli mulembe gwe ndiwangaliza ku duniya. Innal insana, buli muntu yenna ku mulembe kwe ndimuwangaliza. La fi khusrin, ebyobugagga mwawangalidde byakumusala tagenda biganyulwamu. Obukulembeze bwe muwadde bugenda mumenyera bwerere, bugenda musala tana kyagenda bugasibwamu. Illa allazina amanu,
okujjako abatereza eddiini yaabwe ne bakkiriza Allah byonna byali, ne bamukkiriza nti Allah mugagga, ne bamukkiriza nti Allah w'amaanyi, ne bamukkiriza nti Allah alina obuyinza, ne bamukkiriza nti Allah ye mukulembeze asooka asembayo awadde basazeewo okuwa obukulembeze abujje ku basazeewo bujjako illa allazina amanu okujjako bokka abakkiriza Allah ne bawangalanga mu mitima gyabwe bakakasa nti Allah bwe baba bugagga mugagga, bwe gaba maanyi wa maanyi Allah, bwe baba buyinza wa buyinza Allah tabaraka wa taala. Illa allazina amanu, ekyo ne kibaviirako wa amilu salihat, ne bajjumbira emirimu emituufu. Salamu jamaa Qur'ani yabwe nga waliwo etambula lwakunammande nga bazisiiba ng'alinayo akadde katendereza Allah, ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah n'ebirala nga balinayo akadde kaabyo alinayo watuula awamu n'aleeta bigambo ebyo bitebenkeza omutima gwayenna abijjumbidde, gwayenna abiremeddeko, abange ebigambo ebyo tubiremereko. Illa allazina amanu okujjako abakkiririza mu Allah mu byonna nga bamukkiriza nti Allah byonna byatugamba abiri teri yabiri atali Allah wekitiibwa tabaraka wa taala, wa amilu salihat, ne beekwata ku mirimu emituufu, watawasawu bilhaqi, ne balamiririgana ddiini nga basinkanye. Ffe tulamirigana duniya, otuuza baganda banga nti bannaye temwagala kukola, ze simanyi nsi gye balaga oba ensi batwala wammwe. Gwe gundi wano sereza nga wakonoona mmeka, gwe piki gye nnakuwaaye. Abasinga twebuulirira duniya, kyobola bayiiya ssente afumbekeza emizikiti tegijjuza. Darusi muli basiraamu, yiiya ssente afumbekedde, nga eyo muyiiya ssente omuntu agenda n'ekitabo n'ekkalaamu ajja mu darasa amala kunoonya byakola nga tisiri nnyo bbizi olw'essaani yendageko wa n'olyoka ojja mu darusi n'ofuna we weesigama. Allahu akbar. Tuli mu busiraamu tunigguuka bunigguusa oli awo kupima ani asomesa ate nga ono yasinga ku gundi ono seka gundi ate nze yankolera. Gwe jjuma tugikuweerwa kumeka, bikwata ku bali gwe toliimu. Watawasawu bilhaqi, ne balamirigana kunywereranga ku mazima. Jamaade embeera ne bwefaanana ng'etya tovanga ku Allah ne bwekuba kulwala Allah oba kutwala akutwale, bugagga Allah ne bwabanga bunoonye tovanga ku Allah nga yembozi yaabwe abasiraamu. Watawasawu bisabiri, ne balamirigana kuba bagumiikirizanga embeera yonna mpuliriza. Wallahi eduniya essaawa yonna tujabulira. Ogenda mu Kabuli, kyekinnya ekisingayo obuwanvu mu binnya ku duniya. Ebinnya byonna mu nsi byonna mu buwanvu bwabyo teri yakigwamu ne tutamugjamu. Muntu wagwa mu mazzi tumunoonya, agudde mu Kabuli tavaayo. Kyekinnya eki lowooza kawungezi mayityo kerijja waka. Lwaki tosaala? Qur'ani lwaki obuliddwa akadde akagisoma? Lowooza ku mmoroka nga bulijjo bwe tuzirinya ng'ogenda okuziika. Wallahi eryo lwe balyewandiisa nga bagenda kuziika Jeruyima mukwano gwange. Allahu akbar. Zitunulire nga emmoroka zisimbye olw'ebutambala, bakutwala olutwala olutagenda kuddamu kunona. Wallahi njogera nyimiridde wano, byonna ebikututta obwongo, byonna ebikutwalidde ebiseera tewali kigenda kuyimirira, byanditambula n'obulungi ennyo okusinga bw'obaddewo. Haji Badru Ntege, programu tujja kufuna agiweereza atakumanyi ng'oli mu ttaka, osasula eswalazo ze walagajjalira Qur'ani yo nga gye weetaaga. Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, muntu agenda byejjusa byonna nga yali ayinawo omukisa. Wa anna lahu dhikra, nga byejjusa tebikyamugasa. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kale singa neetegekera nga tewakyaliwo omukisa. Okyalina omukisa, mpuliriza okutula wansi obusiraamu obusome Qur'ani etambule, otenderezenga Allah wakati mu mutima omutebenkevu, ne bw'onoolookalooka tekikyusisa Allah mu byakutegekera. Tusabire nnyo baganda baffe Allah beyajjulula, ne baganda baffe bonna abali mu bigezi eby'enjawulo, abali mu makomera, abalwadde n'abalala abalwaziza, abali mu ntalo. Sabala Oweekitiibwa abatebenkereza embeera, ffenna tunywereze ku busiraamu kutusa lwali tujjulula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil arba'ati khulafa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ili sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين.
اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا مع الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في غرة ولا تجعلنا مع الغافلين يا إله الأولين والآخرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.